Father, this time I come to you. I kneel before you and call upon you to remove all the spirits that bring division in our country. Deal with all the spirits that bring problems in our country. For these spirits is only you who knows them. The spirit of division, Father, take it away from us. Take it away from us. Take it away from us. The spirit of greed, Father, in heaven. Take it away from us. The spirit of tribalism, Father, in heaven. Take it away. Omusajja oyo gwe mulaba ayimiridde katuuti abuulira ekigambo kya Mukama nga n'entuuyo bwe zimutonnyako. Bamuyita Peter Elweru. Eyategumbula enkumuliitu y'abantu e Kasese mu Novemba 2016. N'atakoma ku kyakutigumbula. Naye n'ayimirira mu maaso g'abamawulire n'akajjalira abafiirwa be yatigumbulidde abantu baabwe. Nti ekyo kikyali kituuza. Essaawa eno y'ayimiridde katuuti. Ng'ayina n'endiga ezimukubira mu ngalo nga bwe zaanikula nti amme abuulira kigambo kya Mukama. Ekigambo kya Mukama kyali mu kubuulira kitambulira mu mateeka 10. Etteeka namba 5 mu mateeka 10 ligamba nti tottanga. Era lw'osomesa abantu kukutta nga tonnababuulira nsonga, lwaki wategumbula ab'e Kasese? Bantu bangi olumala okukola ku bantu ebikolobero ne balaba ng'ekibi kibagoberera, baddukira mu bulokoli olw'okubanga Yesu yagamba nti mwenna abakooye mujje. Ntegeeza omulokole naawe ayagala okufuuka olw'ebikolobero ebingi by'okoze ku bantu ng'ekibi kikulumiriza. Mukama Katonda si yasonyiwa. Mukama Katonda akola apuluvo ya kisonyiwo. Era Mukama Katonda si gw'oba olina okwetondera. Gw'olina okwetondera yoyo gwe wakolako ekikolobero. Bw'otta omuntu olina kuddayo eri famire ye. Ne weetonda bwe bakusonyiwa. Then n'okomawo mu maaso ga Mukama ne recommendation. Bw'ogiraga Mukama Katonda nti eri bansonyiye. Then n'asobola okwapuluvinga ekisonyiwo. Mukama Katonda alina amaanyi agagatta abafumbo. Era obufumbo obutukuvu bwonna tubumanyi mu ddiini. Naye newankubadde obufumbo obutukuvu tubumanyi mu ddiini. Era nga Mukama Katonda alina amaanyi agagatta abafumbo bonna. Naye takikola ewatali recommendation okuva gye bazaala omwana. Gye bazaala omwana be balina okusooka okuwa Mukama olukusa nti abo bagatte bamaze n'okututereeza. Bw'aba Mukama Katonda tasobola gatta bafumbo ng'ate alina amaanyi, gwe ki ekikulowoozesa nti asobola okusonyiwa nga watta omuntu atali omu wabula enkumuliitu y'abantu? Olina kusooka kuddayo eri famire be wattira abantu, kubanga abantu abo bakyayina amaziga, n'abantu baabwe be wawattira baabaziika mu kikungo. Ddayo osooka osabe ekisonyiwo eri be wattira abantu. Oluvannyuma ojja kujja ne recommendation mu maaso g'Omukama Katonda omugambe nti bali bansonyiye be nattira omuntu naawe mbadde nkusaba kunsonyiwa. Mulekeraawo okulowooza nti Mukama Katonda agenda kutwalanga kasasiro yenna ewatali kusengejja. Era mulekeraawo okubuulira enjiri y'okutta baganda bammwe ne mumala ne mulokoka. Abalokole muli bangi. Abasaba essaala zammwe Mukama Katonda n'atazaanikula oba n'ataziwulira. Lwa nsonga muba muziyisizza mu basumba abakyamu. Abaamala okutta baganda baabwe ne bajja ne babuulira enjiri. Tinatta muganda wange ate ne mmala n'endokoka. Abaamala okutta baganda baabwe ne bajja ate ne balokoka. Erweru osobola okubeera ow'omukisa nti y'omumanyi naye ggwe olowooza nti basumba bameka abalinga Erweru. Nga tonnalokoka oba nga tonnafuuka musumba, sooka otunuleko emabega baani be wasobya. Y'ensonga lwaki eddiini y'Obukatuliki okutikkira obwafaaza oba obwabbulaazi oba obusisita osooka kugenda kutereeza mabega byasoba. Ne bw'onaalokoka ne bw'oneetondera Katonda nga tosoose kutereeza gye wasobya, okwetondaako Omukama Katonda tagenda kukukkiriza. Erweru bw'obanga ddala okakasa nti omusaayi gwa Yesu guwonya era gumala, lwaki ekkanisa togikola Kasese?
bw'oba olowooza nti okwetondera Mukama Katonda kimala, lwaki ekkanisa eyo togenda n'ogikola ekaseese? Newankubadde Mukama Katonda ayagala nnyo abakooye, naye si abaliko omusaayi gw'abaganda baabwe, si abaayasa bye bataabumba. Mukama Katonda talina maanyi gasonyiwa, wabula Mukama Katonda alina maanyi gakola apuluvo. Sigambye nti munafu, naye ekyo yakireka mu masekkati g'abantu. Gw'osobya gw'oba osooka okwetondera. Bw'aba alina amaanyi agasobola okugatta abafumbo, lwaki tabagatta awatali recommendation? Gwe ki ekikulowoozesa nti anaakusonyiwa awatali recommendation? Erwerupita Mukama Katonda tasobola kukusonyiwa ng'abantu bewattira abantu baabwe n'ogattako n'okubakajjalira. Tonnafukamira wansi kubeetondera. Era bwe weetondera Mukama Katonda nga teweetondedde awo be wasobya, toyina njawulo na muntu akologa amuna mu bisejja. Peter Erweru afaananya abazungu. Abazungu baamala okututta, ate nkya ne batugamba nti okutta kubeera kukya. Nga tebasoose tuwa nsonga lwaki bo baamala kututta. Abazungu babba ebintu mu Afrika nga babyetissa ffe. Bwe babeera ku bwato bwabwe ne bukyankalana, omusaayi gwaffe nga gwe gulina okugula obulamu bwabwe, nga batusuula wansi mu mazzi, abo basomose ne babatuusiza omunyago mu nsi zaabwe, baalaba ng'ekyo tekimala. Liwaadi gye baabawa yakubasiibya mu masamba, yakubasiibya mu faamu, nga babateekako n'ebyuma ku mimwa, temuyina kulya. Bwe baalaba ng'akaseera k'okuwoolera katuuse, abaddugavu batandise okusaba eddembe lyabwe, then ne bajjukira enkola za Mukama era ne batandika ozzibasomesa n'amateeka 10 ne bagasomesa. Tottanga naye nga baamala kututta. Towooleranga eggwanga kuba baamanya tulina okuwoolera. Kakati Erweru yabuulira tottanga olw'okuba akimanyi alina be yatta, alina ekimulondoola. Towooleranga eggwanga olw'okuba akimanyi waliwo abalina okumuwoolera. Twakoowa siyaasa oyo ow'ekizungu, liiso ku liiso, luyi ku luyi. Peter Erweru bw'oba owulira ng'oyagala osonyiwe Mukama Katonda, ddayo mu mikutu kwe wayita kuba oyinza obutasobola batuukirira ssekinnoomu. Ddayo mu mikutu kwe wakajjalira abafiirwa b'omaze okuttira abaana baabwe. Naye oli eno oseka, Yesu akola eri awonya, eri waliyo maama atunula ku kikungo ky'entaano, manyi babaziika mu kikungo ekaseese. Abaana baabwe bewatta. Abaana baababo nga be baali bagula kasukaali, be baali babaleetera ku mazzi emugga, be baali essuubi lyabo baabakyala mwabattira babbaabwe. Abaana bali mu kubonaabona baafuuka bamulekwa, abakyala baafuuka bannamwandu. Bw'oli Kampala oba oli wammwe gye bakuzaala, okuba ttendo. Yesu akolera awonya, ye musonyi, Yesu asonyiwa ggwe jangu, ebizibu byo bireete maaso ga Yesu, agenda biwewula n'ebizito abiwewule. Ebyo ebizibu Yesu agenda biwewula n'ebizibu agenda biwugula, ng'eri waliyo abakaaba, nga waliyo omusaayi gwe wayiwa. Abantu b'e Kasese baatunula ku nkuyanja y'emirambo. Tonnaddamu kubeetondera, wabula oli mu maaso ga Mukama obuulira ku mateeka 10 omuli n'ery'obutatta. Tonnabuulira b'e Kasese baabaabwe wabattira ki. Bw'obeera musumba, genda e Kasese gy'oba oteeka obusumba bwo. Bw'oba okakasa nti Yesu akola era awonya, Yesu ye musonyi omukulu era ayagala nnyo abakooye, e Kasese gye watta abantu waliyo abaakoowa, waliyo abaana abatakyasoma baafuuka baamulekwa. Ate nga wagamba oba bw'oba obuulira ogamba Yesu ye taata w'abaamulekwa, mutwaleyo abeere taata w'abaana be wattira bazadde baabwe. Yesu ye bba w'abannamwandu, mutwale e Kasese abeere bba w'abannamwandu be wattira abaabwe.
Yesu ye kamala byonna. Yesu omusaayi gwe gumala okunazaawo buli bbala. N'omusaayi gwe wayiwa e Kasese gugenda tukuzibwa musaayi gwa Yesu nga tosoose kugenda kwetondera. Awo be wattira abantu mbategeeza mwabaagala okulokoka mwenna mwewale okujja mu bulokole n'ebizibu ebibalondoola n'ebibi ebibalondoola nga temusoose kubitereeza. Anaalokoka wenna sooka otunuleko emabega obuuze nasobyani. Osooka ogenda omwetondere. Then ojje mu maaso ga Mukama n'obukyafu naye ng'ozze ne sabbuuni abwoza. Mukama tagaba sabbuuni ayoza bukyafu oba akamula bukyafu mu lugoye. Nedda. Sabbuuni ayoza obukyafu mu lugoye aveeri gye wasobya. Then bw'omuleetera Katonda annyika bunnyisi. Kye nabagambye Mukama akola approve. Mukama si yasonyiwa okujjako nga ye gw'osobezza. Naye bw'oba osobezza omuntu ssekinnoomu oba abantu ssekinnoomu bw'olina okwetondera. So si Mukama Katonda. Era mwenna abalokole mulondo b'amakanisa mwe musabira. Kuba leero olaba Erweru gw'omanyi gwe walabako ku TV nti atemula. Olowooza abasumba balinga Erweru bali bameka. Bamala okutta baganda baabwe ne bajja babuulira enjiri ey'okusonyiwa. Ne bajja babuulira enjiri nga bwe baalokoka naye nga mu ngalo zaabwe mujjuddemu emisaayi egy'abaganda baabwe. Peter Erweru, okuliira ku lujjuliro lwe lumu ne sitaani tekikufuula wa muyye. Sitaani atandise okukuyigga. Wabattira osobola okubakuumira mu ntebe. Ab'e Kasese ng'ogamba baali bakola obuyeekera. B'ab'e Kasese babakutulako regioni yaabwe gwe wali osalirwawa. Era ki ekyabatuusa mu mbeera ey'okwagala okukutulako regioni yaabwe? Era lwaki tewaaliwo lulimi luteesa ng'olulimi lwe mwalina okukozesa lwakuyiwa musaayi? Bwe baba baali baagala kukutulako regioni yaabwe, ki ekyabaleetera okwagala okukutulako regioni yaabwe? Kitegeeza injustice. Baali tebafiibwako, baali tebakolwako, ate nga bo baali balaba, baali basobola okwekolera ku bizibu byabwe. Nottira bano bwe baba baali bakola buyeekera bwali busuula gavumenti ya kitaawo oba ya nnyoko oba yaliyo, bwali busuula ya Museveni. N'ogenda n'obasaanyaawo mb'otaase Museveni. Gavumenti gye wataasa ng'ogitaasa na bulamu bw'abaganda bo. Essaawa eno eyagala bubwo. Bw'onaaga bulengo obubuzi bwe bunaggwaawo nga gw'oli wandiga yamanyiira musaayi era egenda kulya ggwe. Essaawa eno tandise okufuna ziwooningireeta ku bulamu bwo. Oddukidde mu maaso g'Omukama Katonda. Weefudde omusumba. Weekweka mu ddiba ly'Omukama Katonda olw'okuba omanyi olina ekikuyigga. Erweru ne bw'onoofiira mu Mukama tasobola kuwa ggulu nga tonnatereeza nsobi gye wakola ku bantu bali b'olina okusooka okwetondera. Era gwe wabadde qualified otya okubeera omusumba azini? Ani yakwalifaalinze okubeera omusumba? Obeera nayo maanyi ga mmundu ge gakwalifayinga okubeera omusumba. Waakiri waalirokoseeko ne tugamba nti mulokole, naye oyise ne ku ky'okulokoka ofuukiddewo omusumba tonnaba. Erweru Peter katandika butandisi, kubanga ne bw'offe enkya nga teweetonze n'emagombe tugenda kukuba y'essimu bakuttireyo. Okutuula nabo ku lujjuliro tekikufuula wa mubbo. Okugamba nti tukwagala tekitegeeza nti bakwagala nnyo. Ezo tuluzi z'okozesa okusaanyaawo banno ze bajja okukozesa okusaanyaawo ggwe. Wakola ng'omuzindaalo okuduulira b'osaanyirizzaawo abaabwe.
walibaawo akola ng'omuzindaalo okukkaatiriza enfaayo. Waliwo alikola ng'omuzindaalo okukkaatiriza enfaayo. Kati ayagala Miracle agisange wuwo. Ab'e Kasese Miracle gye waba wamiranga kyali baddokke singa wasooka kubeetondera. Oba kyali baddokke gw'oba olaba nga kye wakola kituufu ekkanisa n'ogiteeka ewaabwe. Kubanga Yesu ye taata w'abamulekwa, ye bba w'abannamwandu, era ye mwami w'abassemwandu. Bonna be wattira abantu ewaabwe olowooza tebeetaaga Yesu? Lwaki omubasindikira osinziira eno? Lwaki togendayo n'omubatwaliraawo ne bamulabako oba ne bawuliziganyako naye? Eddiini abantu bazeekwekamu, abalina ebibalondoola, abalina ebikolobero bye baakola, naye tewali ddagala mu nsi muno lisinga kumanya bye wakola emabega era n'oddayo obirongoose. Mukama Katonda tosiikuula nko ku mazzi ge. Amazzi ge wasiikuula gwali musaayi gw'abantu e Kasese, gy'olina okugenda oteesa amazzi ago, si mu maaso ga Mukama Katonda. Bw'onaamala okuteesa amazzi ge wasiikuula e Kasese, then ojje n'approval maaso ga Mukama Katonda, I mean ojje ne recommendation maaso ga Mukama Katonda ng'ekuweereddwa ab'e Kasese, tionaatereezezza amazzi, then Mukama ajja kukola approval ku kusonyiibwako. Otherwise mu kaseera kano poteya ogenda. Basudde yagamba era buli gwe ntunuulira wano mufu ogenda kufa. Ate tetwagala nfa nnyangu, twagala enfa ekyasinza okuba ey'obulumi ku ggwe, twagala enfa ekyasinza okuba embi ku ggwe, n'abalala bakulabireko nti bano bakozesa bukozesa, bakukozese ku byammwe ne bakukozesa ku byabwe. Bwe bamala nga bafuna omulala gwe bakozesa ate okukola ku ggwe. Otherwise omukulembeze olunaku olw'eggulo yagabye omusaayi. Tukwebaza nnyo His Excellency Bobi Wine okubeera ekyokulabirako ekirungi, era nkubiriza abantu mwenna mwettanire nnyo enkola y'okugaba omusaayi lwa nsonga omusaayi ogwo gw'olina wanddo ojja tuuka ekiseera ng'ogwetaaga, either ggwe oba omwana wo oba omuntu we yenna. Ne kye bajja osooka okubuuza, wali ogabye ku musaayi? So mugabe omusaayi, naye yenna anaafuna ogwa His Excellency Bobi Wine bannange yeesiimye musaayi gw'omulonde. Era nsuubire nti ono omutamiivu teyagenze ddamu zirya balatole ez'enjawulo okufuna ku musaayi ogulimu obukulembeze, okufuna ku musaayi ogulimu amagezi, okufuna ku musaayi ogulimu obuganzi, okufuna ku musaayi ogulimu okwagalwa, okufuna ku musaayi ogutaliimu butemu. Yenze yeekola yayitongwa naye muŋŋambire Peter Lweru solution eri emu, otherwise agenda kufa ng'akunkumuka envunyu.